Ebyalo ebyetoolodde ekibuga Masaka bitawaanyizibwa ekizibu eky'embwa ezitaayaaya nga mu kaseera kano zitandise n'okuluma abantu ko n'ebisolo. Embwa bangi bazeeyambisa okukuuma ewaka zibataase ku bakozi b'ebikolobero naye ate amaka mangi agasinga tegazikuumira waka olwo ne zitandika okutaayaaya. Ebyalo eby'enjawulo ebimaze ebbanga nga biraajana leero tusobodde okulondoola engeri omusawo omukugu gy'akendeeza ekizibu kino mu kibuga ku mbwa ezifuukidde abatuuze ekizibu. Peter Sennabulya eyakuguka ku bisolo ng'era yatwala eby'ebisolo mu kibuga Masaka asoose kwesabika ng'alinga agenda mu bwengula kumbe yabadde agenda kutabula ddagala erikendeeza ku kizibu eky'embwa era agamba nti lya bulabe nnyo singa tomala kwesabika. Ekirala obuzibu obulira ku mbwa zino nga ekulumya obwenga omuntu ng'ebadde erina akawuka ako akasuula eddalu naawe omuntu kyamukisa mubi nti ate naawe osobola okugwa eddalu n'otandika okukoya ddala ebyo embwa bye yandibadde ekola. Kuba kuboggola oboggola, kuba kulumaaluma abantu n'obaluma naye ate naye gw'obalumye akyasobola okufuna akawuka ke kamu ako. So bwe buzibu obwo bwe tulina nti embwa nnyingi bannaffe abazirunda tebazisiba. Abatuuze be twogeddeko nabo batubuulidde ekizibu kino bwe kibadde kibamalidde ebisolo era nga bali mu bweraliikirivu. Embwa zaasise obungi. Zibadde zibuuka ne ziyingiramu. Zibuuka twanga tubiwambulira kati buwambulira. Tunya ne woyita ne wakubuya kati. Nze mbanga nti oba singa bo bazifuga ne zibeera nga waka waabwe baba bazireese. Ne zitataayaaya ate kutuliira ffe abatazirunda. Tukedde ku makya okulaba engeri gye baatezeemu embwa zino oba ddala eddagala lyakoze naye kitubuuseeko okulaba nti obwedda bwe tutunula tulaba mirambo gya mbwa era ng'abatuuze basanyufu olwakye batuuseeko. Ebisolo byaffe mbuzi, ndiga zibadde zibirya kati zaayambiddwako naye muwasi tebasse bulungi. Kyo zaalya wali embizi 12 neziddamu ne zitugumbula wali embizi 6. Embwa zibadde enkambwe mu nnyo. Tuliddwako emirembe nga tetambulira ku piki naye ku piki zitugoba emisinde. Tulakira bula badde mutuyambi twajidde musawo atuyambi natutamatanna kasabe eddagala lye bakole ki bayambiko n'embwa zo tulizaako emirembe zitulira enkoko zitulira embuzi tulizaako emirembe sijja kukulimba bulaza. Musawo Sennabulya agamba nti akikoze olw'okuyamba abantu ababadde batawaanyizibwa. Mu ofiisi yaffe bekwemulanga ku mbwa ezibadde zibalumira ensolo embizi n'enkoko ate okusinga ddala nga byava mu pulogulaamu za gavumenti omuli eza PDM. Byamukisa Ronald akuyita mu kusaba kwa Good Friday okuliyo ng'ennaku z'omwezi 18 April ku Canaan Land.